olunaku luno olw'Essande nkwebaza nnyo gy'okoze olwaleero era nkwebaza okuba ng'osazeewo Bukedde TV1 ku ssaawa zino essatu. Tugende mu maaso ne programu Omuntu w'abantu mumanyira ebikwata ku muntu wo n'ebyo by'obadde omuwulirirako mu bukyamu oba mu butuufu bwabyo n'abikwanukula. Olunaku olwaleero omuntu gwe nkuleetedde gwe twali naye mu kitundu kyaffe ekyasooka Ssande ewedde mweru-Canon James Lutaaya Ddungu. Weewaawo eyasuwa programu eno nsaba nkujjukizeko katono ku byalimu. Kakati mpezezza emyaka 80 saamanya nti nnyinza okubiweza naye nnyinza okusingawo ate ne bwe mba sisinzirewo nze neetegekera ddala ng'omuntu bw'oyoza engoye omala okuzooza n'ogolola oli baga nti halo jangu ng'otambula. Kati entaana eno emazeewo bbanga ki? Ebyentaana okumala ebbanga ggwanvu. Kakati nno olw'okuba nze ebyokuva mu nsi mbyetegekera oluusi abatamiivu nze mbawulira bayomba bayinza okuyomba enkuba etonnya baagala basiima mangu entaana n'abaagala okuddayo abavudde ewala bagenda mangu ne batandika okuziika omuntu mu ngeri y'okumukuutana. Kyova oteekateeka ekifo ekyo era ekifo ekyaffe ne munnange twakiteekateeka dda Busega. Kati wano mugenda simbawo kitooke anti Abaganda bagambye ekifo kyalongoosebwa weekiri kwegamba omusika wange bayinza okumuteekamu mu kifo ekyo. Ku mulundi guno tukomyewo naye ayongera okutunnyonnyola we twawummulira nga nina nange ekintabudde mu bifaananyi byonna mu nnyumba. Tobala 2-3 nga tonnatuuka ku beene ne Kanoni. Omukwano gwabwe gunsusseeko era nange njagala mbuuze ng'ebimu bwe mwabintumye. Kanoni, omukwano gwo ne beene kyama ki ekigulimu? Nga nkyali muto kitange yali mukwano gwa Ssekabaka Muteesa owokubiri. Yasalawo n'antwalako mu lubiri. Twakeera ku makya twatuukayo essaawa 3 ne tulinda okulaba Ssekabaka Muteesa owokubiri. Twamulaba ku ssaawa 11 ne tuwulira eŋŋoma, amadinda n'amakondeere ng'olwo Kabaka agenda okulabika. Mu buto bwange we nasooka okulabira ku Kabaka era kitange nanyanjula eri Ssaabasajja Kabaka Muteesa owokubiri naga nti nkuleetedde mutabani wange ono mulabe. Nendaba taata nga yeeyanza nga bwe yeeyala nange mu buto bwange nengenda nga ngengenya taata ng'ate nze neewuuzika neziringa bwe ziri nzisimanyi kweyanza kutuufu. Okuva olwo ne mbeera nga ngenda mu lubiri era ne Kabaka waffe Ronald Mutebi okuzaalibwa kwe nga mulaba. Ojja kunsonyiwa nnyabo waliwo bye sijja kukubuulira wabula kinjagala okukutegeeza nti Kabaka mukwano gwange nnyo anjagala nange mwagala. Kiva ku ki nja kukomaawo wabula nga nkutegeeza tuli ba mukwano nnyo full stop. Kituufu awo wennyini wootudde Kanoni emabegaawo mbadde nningizayo ne nnengera Kalidinaali Nsubuga ne ŋŋamba si mukristaayo ekibagatta kyekiriwa? Bishop Nsubuga omulabirizi w'ennamirembe naye yawummula baali ba mukwano nnyo ne Kalidinaali Nsubuga. Oli Nsubuga w'ennamirembe w'Ensubuga nga baagalana nnyo. Kaakati bwe waabangawo okukyalagana olw'okuba nga nze babishopu nabatambuliranga kumpi nga nange mbawerekerako. Bwe twalabaganira ne Kalidinaali Nsubuga naye nze nga ndi mwana muto okutuusa lwe ngenze nga nkula Kalidinaali Nsubuga nga ndaba. Twayongera okumusemberera nga mmaze okuwasa mukyala wange. Bwe twatuuka okukuza embaga yaffe esooka Silver Jubilee twategeezaako Kalidinaali Nsubuga n'asanyuka.
bwe yasanyuka n'agamba nti nange nja kujja ku mbaga naye tiyajja mu kkanisa obudde bwali buyise n'agamba nti wonna we naasiŋŋaana omukolo we naagusiŋŋaanira babishopu baali bangi nnyo wano bwe yatuuka ne bamwaniriza najja ng'akwataganye n'agamba nti si kyampisa nnungi omuntu okugula ebirabo ate gwe abireesyo n'obyesumululira n'agamba nti ebyange kambisumulule gamba bulijjo bw'ololeeta ebirabo obireeta ng'obisibye n'obibalekera naye yagamba nti si kyampisa ate eyaguze ebintu n'obireeta n'obyesumululira n'agamba nti kambisumulule nnyina ensonga yatuyita abaana bano James Ddungu ne Lucy Ddungu mbaagala nnyo mbawadde ekifaananyi kyange eky'obwakadinaali muyina okubeera mu maka gammwe temukijjangawo mu ddiiro n'agamba nti ekyo nkimaze ekyokubiri nti Ddungu James ne Lucy muli baprotestant nze ndi mukirisitu naye ffe abakirisitu twagala nnyo Biikira Mariya mbatonedde ekifaananyi kya Biikira Mariya era gye kiri mu kyapo yakituwa waliwo mu kkanisa gye tusabira n'agamba nti ekyo nkimaze ekyokusatu ng'awandiisa ebbaluwa ng'egamba bweti asanyuse kubanga tutuuse ku mbaga eya Silver Jubilee atwagaliza ennaku endala nnyingi naye embaga zonna ezijja okuddirira ffe ze tulikola tetumuyitanga kubanga aliba agenze mu ggulu bw'atyo bwe yayogera naye n'agamba nti byenjogedde temubitegedde naye biri mu buwandiike era n'agamba nti atwagala nnyo ffe be tubanga twagala okugenda ewuwe tetulaganga naye bw'anajjanga wano tajja kulaga era waayitawo ndowooza myezi ng'esatu n'atuuka okukyaza pulezidenti okugenda mu ddundiro najja nampita ngende muwerekere kwagenda yakyaze pulezidenti netugende tusulayo waayitawo ekiseera kitono omwaka ndowooza nga gumu n'ekitundu n'alwala neŋŋamba nti nanti yagamba nti siraga nze nja kgenda neŋŋenda be natuukayo nga tebakkirizaayo bantu naye be bamugamba nti Ddungu James azze nebagamba nti oyo bamukkiriza gye waliwo ebigambo bye twayogera ebyomukwano sijja kubyogera nja kukomaawo naye nga waliwo omukwano n'okwagalana ekifaananyi kino lwaki kiri wano kiriwo ku biragiro bya mukwano gwange bwe yaddayo yamala esabbiiti 2 ne bamukomyawo wano ng'afudde naye tukuuma ekiragiro ekyokukuuma ekifaananyi ekyo Papa John Paulo bwe yajja n'akyalira Uganda ennamugongo yajja n'ebirabo be bamwaniriza ne kabaka yaliwo twagenda okulaba ng'asumulula ebirabo 2 yaleeta emidaali 2 omudaali ogumu ne bagwambaza kabaka kubanga yayita abasomi omudaali ogwokubiri ne baguwa obulabirizi bw'ennamirembe obulabirizi bw'ennamirembe ne buguleeta bwaguleeta waayitawo omwaka ndowooza gumu n'ekitundu n'ebiri nagenda okuwulira nga bampita nti Canon Ddungu jangu saamanya nagenda okuwulira nga baŋŋamba nti tukwambaza omudaali guno simanyi lwaki naye nebaza Katonda balina ensonga lwaki bagunyambaza nange kakati ngukuuma naye nagamba abantu abakwatibwako nti amangu nga nakagenda mu ggulu omudaali guno baguzangayo ne bagenda bagukuumira gye bakuumira ebintu byaffe eby'omuwendo era wano waliwo n'emmeeza entukuvu Archbishop wa Canterbury chairman wa Anglican mu nsi yonna gye yayawula ng'ayawula Uganda Matters Church n'abagambye bajja kugitwala ennamugongo waliwo n'ekiwempe ekitukuvu era kiyayawula biri waggulu awo n'abagambye bajja kubitwala byo sijja kulinda kiseera kyagenda mu ggulu bajja kubitwala kuba kati batandise okulongoosa namugongo abantu balambula ebintu ebikulu ebiteekeddwayo. Kanoni bwe twatadde ekifaananyi kyo tugamba tugenda kukyaza Kanoni Lutaaya ku muntu w'abantu
abantu nabeerako ebintu bye bakwogerako eyo bagamba mbu Canon oyo nonateeta omwe awangaliddemu alaabeeramu naye ali principal takolaganika naye nti era mikwano gye ku kitundu mitono ku bantu nambe abalabe naye abo tebaba abalabe abatakwatagana naye ekintu ekyo kiri kiti buli muntu ayinza okwogera kyonna ky'ayagala naye nze neebaza Katonda kuba nze ndi muntu wa ddembe omuntu bw'ayinza okwogera ekigambo ekyokumpayiriza siyinza kumufaako kubanga nze sirina kintu kyenyinza okuddawo nti neewozaako simanyi kiki kibayita abantu okwagala nyabo senga wano mbadde nga nnyina omukolo gwonna abantu b'oku kyalo sibawa na kaada nti wayi gundi jangu kwada yino olyoka ojje ewange onywe ekyayi oba olya emmere bagamba bugambi nti abange nnyina omukolo bajja era nze banjagala kitange naye bamwagala nnyo era yakola eddagala baliyitanga nti bangi balisiima bambuuzanga nti eddagala lino lyokola liwonya bulungi abantu obulwadde n'agamba nti abantu bangi abalikozesezza balisiima balyagala nze abantu banjagala bulungi nnyo kuba siyombanga nkona muntu sikolangako kisiina mutawana muli ate tiwali muliraano wange akonkona naga nti Canon nze okulaba nengamba nti temuggulawo tebajja nzija nimbalabe lwaki mbalinako amabanja nabo tebalinako mabanja katuwummulemu katono tudda nga tukomyewo twagala tubuulire Canon ng'akyali lulenzi lutogoggofu ate kyekyamutwala mu ddiini bannange eddiini kwali kuyitibwa yayolesebwa oba emirimu gyali gibuze